Olwaleero alipoota y'emisango bw'egyiyimiridde mu kkooti eyanjuddwa ku kkooti ensukkulumu mu Kampala ng'etongozeddwa Ssaabalamuzi Flavian Zeija. Kizuuliddwa ng'emisango egimu bwe gimaze ebbanga mu kkooti eriri mu myaka 10 nga tegiwulirwanga. Approximately 72% of pending cases are less than 2 years old, while 2,327 cases have remained pending for over 10 years. Now, this is also not good. Have 2,327 cases which have remained pending for over 10 years. Mu kiseera kino mu kkooti za Uganda mwetuumyemu emisango egiri eyo mu mitwalo 16,700 mu 353 egitannaba kuwulirwa. We shall have the dummy signed by the... Ku gino mu kkooti ensukkulumu oba Supreme Court mulimu emisango 1000, kkooti ejulirwamu oba Court of Appeal mulimu emisango 1,117, kkooti enkulu oba High Court mulimu emisango 7,000 mu emisango 6, kkooti ekulira zi kkooti ento oba Chief Magistrate mulimu emisango 6,000 mu 4,937, kkooti ento ey'eddaala erisooka oba Magistrates Grade 1 Court mulimu emisango 2,344 ate nga kkooti ento ey'eddaala eryokubiri ne mubeeramu emisango 59. The High Court having the highest of 70,000 and the Chief Magistrate Courts following with 64,937 cases, bearing the largest caseload between the two courts. Alipoota eraze n'ebika by'emisango egisinza okwesiba mu kkooti zino nga ku gino emisango egya naggomola gyeriisa nkuuli ku misango 6,579 ne kuddako emisango egy'engassi nga gino giri emisango 4,411 egy'ettaka gikwata kyakusatu ku misango 3,346 ng'egy'amaka giri mu kyakuna n'emisango 1,224 ng'egy'ebyenfuna giri mu kyakutaano n'emisango 5,709. Now, this is also very strange. We have more criminal cases than civil cases. Era alipoota eno egenda mu maaso n'okulambika ebitundu ebisingamu emisango egitannaba kuwozesebwa era ng'ekitundu ky'omu masekkati g'eggwanga we wasinga okuba emisango egikandaaliridde nga giri 60,568, ebitundu bya Western ne bigoberera n'emisango 4,825, Eastern eri mu kyakusatu n'emisango 3,600 mu 1,882 ng'ate yo region ya Northern yesingamu emisango emitono egitakoleddwako n'emisango 1,678. The Central Region reports the highest backlog with 16,224, while the Northern Region has the lowest backlog. Bano batubuulidde n'ensonga lwaki kino kiri bwe kiti nga kino Ssaabalamuzi asinze kukyesigamya ku muwendo gw'abalamuzi ogutamala. We must have at least a fully constituted Court of Appeal, and at the same time we must have an increment of judges at the High Court level to be able to reduce this ratio. Kuno agattako ensimbi entono eziweebwa ekitongole ekiramuzi. Indicating a need for targeted resource allocation and process improvement. Kyokka y'amyuka akulira ekibiina ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society entono asiimwe obuzibu bw'emisango okwetuuma mu kkooti akitadde ku balamuzi bennyini abagyituulira. Tuwetuuka ku mmeeza y'omulamuzi oba empapula ntuufu oba omusango gulabika nti mukyamu oba tegwandibadde nga gugenda ne mu maaso, abalamuzi abasinga basindika busindisa abantu mu makomera. Kyovola tuze twogera ku nsaba ya bbeeri oba okweyimirira. Abantu abasinga basaba okweyimirira tebabawa bagana. Yakulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jenny Francis Abodo agamba alipoota eno ebayambako okwekuba mu ttooki nga bba ekitongole ekiramuzi. With this, we are able to make informed decisions about workload management, about resource allocation, and also deployments. Ono agamba balina okukola ekisoboka okulaba nga bamalawo okwetuuma kw'emisango. This report helps us, one, to prioritize old and long pending matters that they should move faster in the system. The second one is that
there should be planned, targeted backlog clearance initiatives. Kino we kijjidde nga n'ekitongole ky'amakomera nakyo kyavaayo dda ne kitegeeza ng'okwetuuma kw'emisango ne gitawulirwa kye kiviiriddeko omuwendo gw'abasibe abangi abeetumye mu makomera ag'enjawulo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.